Abayimbi batabuse baagala Alien Skin ateebwe Pallaso akakasizza wuuno Gravity omutujju munange vidiyo ekyokolo agifulumizza era nga munnange ataddemu omuwala omwatiikirivu ennyo wali muyite Zaira Baby era nga naye mu vidiyo eno abaddemu munnange nga amuzinira munnange mu vidiyo eno wali wonna muganda wange gwe alaba Jamina Tiyugi naye nga munnange ngenda kubeera nga ntandika munnange n'obubaka bwa Pallaso ku mwana mulenzi bwe yakoze wali ku mwana mulenzi Alien Skin. Jjuka nti no nzize nga mbagamba oba nga mbawa update wano ate ezibadde zifa ku mwana mulenzi Alien Skin nga bwakyali mukomera wali wonna. Kakati omuyimbi nno Pallaso wuno naye avuddeyo, abamu babadde munnange ate tebasuubira nti no mwana mulenzi Pallaso ayinza okuvaayo n'ayogera ate ku Alien Skin okubeera nga ate munnange nga bamuta okubeera nga ava mukomera. Kakati nina eddoboozi kansooke ndikuwe erya Pallaso. Putting Alien in Luzira is gonna solve the burden, the big problem of those ghetto kids coming. Baterezeze ebibuga babirongosezzawo naye baali banyakulira amasimu tebakyaliwo kubanga ebyo bifo byabagagga. Mulowooza baddawa ababaana kati baliwa mumulowooza bagendawa ababaana be mulaba ku gaali ng'oli nze nina omwana mukwano gwange Ryan oyo yalinga mu magaali Ivan Killer but I'm with them tubava mu magaali kati bonzijjawo olowooza bagenda lagawa. You can't just pluck me. Naddala ku misango mbwa akasimu mbusimanya omuyimbi gwe mwasibye akasimu ke mwamusibidde kagula mu closet ye nga ajja ayambala ogenda okuyimba ku show. Mukirowooze musobola omuleka ebweru nawoza bw'aba yamenya amateeka ne mumusalira ekintu ekimbonereza ekigwanidde but you can't just noveri ng'omuyimbi mbu no please no. Era nga ku sayidi y'emu munnange Pallaso era yataddeyo era post eyo nga woogiraba etweddize ennyo naye nga munnange bwekityo ate munnange ate bwe kitambudde ku Pallaso ku update ya Pallaso kosa ate ne mwana mulenzi munnange ate twongere okubeera nga ate tumusabira omuyimbi Alien Skin okubeera nga ate munnange ate ng'ensonga zikolwako bulungi nnyo wali wonna muganda wange gwe alaba Jamina Tiyugi naye nga munnange ate bwekityo bwe kitambudde side eyo. Kakati ngenda kubeera nga ate munnange nga ate nkulaga wali nga nkubuulirako munnange ate omuyimbi Gravity omutujju munange vidiyo ekyokolo munange era nga kirabiddwako wali munange agitadde era nga mulimu munange era nga vidiyo eno nga omwana muwala muyite Zaira Baby munange nga yamuzinidde mu vidiyo eno ekyokolo era nga osobola okucekingawo ku vidiyo eno wali ate mwana mulenzi ate Gravity omutujju yagitaddeyo dda ku mukutu gwe ogwa YouTube. Osobola omucekingako n'osooka n'olaba vidiyo nga bwe yatambudde. Kakati nno ye mwana mulenzi munnange ate Gravity omutujju ku vidiyo yeeno ey'ekyokolo wali wonna bwe kitambudde naye nga update munnange bwe kitambudde ngenda kubeera nga ate nga nkomawo ate maaso eyo nezi update endala.